Nkale ladies and gentlemen atulabira ku YouTube channel ya Fingazi Uganda Mukamooli tubaniriza ate nate okubanti ate kutuusa ku agamawulire agakwata ku baserebu ogetuyita ate celebrity news naye nga tetunaba kugenda wala mugana ng'ekyenkusaba kintu kiri kimu subscribing liking sharing tubende ate tutambulira wamu ne mundo omutegeeze tobeera ate wa mutima mubi mundo omutegeeze ante okumanya ate n'amazima bisebuka mu Uganda Mukamooli kati no owadde okimanyi nti ate mukyala kluthum omusajja gwe yawasizza oba gwe introducing Mufere musajja kyoyo binkuletedde ate ne pastor Akayiwa Simon ono yakulemberamu okusaba nga pastor Bujingo achadde ate ewa Susan Makula ali mu maziga abambi agajulujulu ensonga zenkuletedde kati no kyobulina okola subscribing liking sharing ate making a notification bell active sajja tintu buli video gitekayo muganda wange obanti togisiwa amanya nze DJ user champion under 18 mbantu sego kubanti ate ndukusunsulira okuva ate ku ntandikwa mpaka tukomera anti futuga mantu Uganda Mukamooli ensonga tujereka mukku okitegedde kati no ekumira wano obenti ate ebintu bino tibikuyitako katutandike mukyala kluthum nabunya dokita ate nga dokita mulamba ono nga yali mukyala wa Sheikh Nuhu Muzata bate eyafa enaku z'omwezi zaali 2 Desemba mwaka 2022 mwaka 2022 omwaka guyise yavuddeyo akumanda n'atulaga ate omusajja azize mu kifo ky'omugenzi wabula ate byewuunyisa nti omusajja gwe yafunye Mufere kino kijiridde omwana muwala gwe bayita Tasha wano ng'abeera Southern Johannesburg okuvayo n'atutegeeza nti bannange kluthum omusajja gwe yafunye wange tubadde naye ngera nga tusiba naye tubeera naye wano mu nyumba nga ye musajja wange naye ate kyamwewuunyisizza nti okuba nti ate yakomyewo Uganda yaza ate kukyala ate ewa kluthum kino tekyamulumye nnyo wabula nti Tasha agamba nti omusajja ono bwe yali akomawo yamuwa emiliyoni ze Uganda wano 12 namba ate nga zino zaali zigenda kukola mu bintu by'okugeza nga okusasula ennyumba kuba ati yavuddeyo n'atugamba nti n'ennyumba gy'abadde asulamu kati baamugobyemu lwakuba nti akasente akazisasula tikakyaliwo ate kisinga ddala okumuluma nti ne bwe Sheikh Akram guminsiriza gwe introducing yatuka ne Uganda yakubira ni ate mu sister wa Tasha esibu namusaba emiliyoni gyali mwenda so kati ndiwiri emiliyoni nga 21 ziyababyeko mu gendo okuwasa ate kluthum omuwala yavuddeyo nga akaaba amaziga agajulujulu era nga asaba buyambi era nga alaga nti si mu mativu ya ate n'embeera Akram guminsiriza yamutadde mu yerwa kimba njogera ebingi amanya bampita Tasha pangalira South Africa Johannesburg mkubiddwa amasimu enkya ya leero mangi nga bambuza kubikwata ku mwami Akram was my boyfriend, was my man, tubadde tubeera ffenna wano South Africa era tumaze ebbanga naye ekyasinze okunnuma yawasiza omukazi mu ssente zange yatwala ssente zange ng'ajja Uganda ng'agenda ziteeka ewaka n'atuuka Uganda ssente zange n'azikozesa ebibye neze nali nsindikidde sister wange n'azimusaba n'amugamba agenda zimusasula obukadde 8 n'abumuggyako okutwaliza wamu Akram akozesa ssente zange obukadde 2 n'awasamu omukazi n'ennyumba gye tubadde tubeeramu wano eno bagingobyemu Akram yagana osasula ssente ate nga nazimuwa. All I need is my money back. Kyekyoka kyenjagala sina Akram kirala kyemwagalako njagala kwata ssente zange azimpe. Ate nga otuvuddeko pastor Simeon Akayiwa ono akulemberamu ate Namirembe Christian Fellowship avuddeyo bambi n'alaja n'akaaba amaziga agajulujulu ng'agamba nti bannange bino byonsoko ate matugamuzi kumulisango ebyoku ate embaga ya Bujingo ne Susan Makula tabimanyiko talina kyabimanyiko. Ono agamba nti embaga eyaliwo ate kunaku z'omwezi nga 7 Desemba mwaka 2020 Pastor Bujingo yali ate akyaddeko ewa Susan Makula agamba nti yagendayo just kuba nti
ase awamukisa famire wabula ate ebyokwanjula ye tabimanyiko. Kino kijiridde okuba nti ate omusango oguvunanyibwa ate Susan Makula ne Pastor Bujingo gukyalanda ate nga mabere gambwa okuba nti ate lawyer Mabirizi yavuddeyo n'agamba nti obujulizi bwonna agenda kuba nti ate abuleeta, era agamba nti pastor yakulemberamu okuba nti asabira bano mu mukolo guno naye bagenda kuba nti bamwetaaga mu kooti yeewozeeko, chairman w'ekyalo ate n'amaka agalimu omukolo agati mukulu gwe bayita Nyombi Tembo ono nga ate mukozi ku UCC awo bagenda kuba nti tebavaayo bajje bawo obujulizi. Katono pastor ye teyalinze kuba nti ajja mu kooti, yavuddeyo n'akaaba, omusajja mukulu mu kamera nga akaaba, ne tumugamba ate musajja kiki olwaki okaaba bannange ate nze bampayiriza abagala kunsiba biki erinnya lyange balyonoona bintu bingi byayogedde era byembadde nti ate nkuleetedde naawe ate owewulirireko. Saagala ate ogambe nti DJ Moke ebintu nga ate obitadde mu supu mungi kamukuwe naawe ate obe nti mwewulirirako. Ogenda nze kukyalayo nagendayo kusaba ekyantwala to pray omuntu yena ina asabirwa niwaba nga ali condemned agenda kufa era asabirwa buli muntu yena alina access okusaba eri Katonda. Ensonga lwaki nagendayo okusabira omukisa famire yaba bampita asawerekera nagenda kusabira abantu naye lwakubanga waliwo engeri gye batusabamu bagita batya ye dress code naye twayambala dress code yali yabwereere byali awo byabwereere buli omu nga aweba kwambaza nange nenga lwaki nange mbeera odd man out nange nenyambala. Twagenda kolaki Bujingo student wange asomera mu university ate pastor ate mukwano gwange ayinza okumpita ku kintu ng'ekyo nesigenda ate niye bamuyita buyisi ku kintu ekyo. It was a get together. It was a general get together of people abali involved in bulamu bwa Bujingo. Mwana muwera Rahuma Pinky ono eyadidde ate mupikire bya Shiba Kalungi mu TNS yawo ewa Jeff Chiwa. Obadde okimanyi nti yafulumiza akayimba akasoose kano bakayita ate superstar. Abamu bavuddeyo ne bagamba nti ate omwana ono nga ate atukoze bubi nnyo lwaki ajidde ate mu siteeri ya Shiba ayimba nga Shiba ayagala kopa Shiba biki. Bavuddeyo ate ne bamukriticizinga era nga omu ku bo yate omunamawulire munakinku wano mu Uganda gwe tumanyi nti ate wano ebituuka mu kuwa analysis w'entertainment oba ebintu ebikwata ku bayimbi omu asookerwako wano mu Uganda gwe bayita Edisend pano ndowooza mumanyi ali ku group ate eya Kasuku ndowooza mumanyi oyo omusajja mukulu Sendi yavudde n'agamba nti ono Rahuma Pinky talina kyatugamba just yakoze copy ate and paste eya Shiba. So biri awo mukulu Jeff Chiwa tulinze ate kiki kyazaako tulabe ate ebintu nga we bitambula. Muganda wange kyenjongera okujjukiza nti muganda wange subscribinga, likinga, sharinga ate obe nti okomentinga tuwe ntambulira wamu eno gye bayise Uganda Mukamooli.